wayita wiiki oba yalinga emu ngendo laba omukazi avuddeyo ku mutimbagano ng'awandula omuliro mungi ng'agamba bannange Abanayuganda tebayambika. Waliwo ekirenze ekyali wano ku TikTok nga kigamba bakinyiga ebitundu by'ekyama nga kyagala buyambi n'enkiyamba n'enkiwa miliyoni zange yasooka nakwogera miliyoni 10. Yakona mu music, eh? When you see someone ga yakona mu music, it's not that really music is bad. It's because baina gatima biba siru. Omukyalo ono nabadde saagala kumuvuma. Enewe mbalamusizaako mwana bajjali bange. Ono ye Jaliya, mwenna abali wano mumumanyi bulungi. Omukyalo ono bwe yakomyewo okuva mu Amerika, yagenze ku interview n'agamba Mukunja yanziba. You need to clear my name, Jaliya. Don't tell people I stole your money. How did I steal your money? The video was shot. The director was on set. He just came late. Beyond the newsroom gwe mukutu kwogenda maaso n'okubeera ng'ongoberera njagala genda maaso n'okubeera nga nkwebaza gwe tagenda maaso n'okubeera nga onsuulirira buli kye tuteekayo n'ogenda maaso n'okubeera nga okigoberera nzadde niyo okusinziira wano eno mu studio za Beyond the newsroom ogenda maaso n'okubeera nga nkuweereza olunaku olwaleero omukunja atasera yegasa wamu ne Bruno ke batabukidde mwana muwala oba mukazi abeera mu ggwanga ly'abanafu Abamerica nga gyawangalira amanyikiddwa nga Jaliya Warda olunaku nno wiiki eno gye tukubye amabega avuddeyo n'akola interviews ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo era mu ebyo mwe yategeereza nti omukunja atasera yagenda maaso n'okubeera nga amubba amulimbalimba nti nno mulwadde n'agenda maaso n'okubeera nga amubbako ensimbi eziri eyo mu miliyoni 18 kubanga agamba nti $50,000 bwe tuzibalamu ziri eyo nga mu 18.5 millions zagamba nti yazuwa mukunja okumuyamba nga mulwadde ate nga yakozesa bukujjukuji okumukumpanya mu ngeri emu nti ewa Bruno ke ensimbi agere maaso n'okubeera nga bashootinga video naye ye nga Jaliya Warda yalinda Bruno ke teyamulabako ku set. Bruno agamba video bagikola kakati nno bonna bavuddeyo nga bagala ekintu kimu okubeera nga bakiliyalinga air era Jaliya ave yagere maaso n'okubeera nga obaoli awo akiliyalinga amanya gaabwe so okwonoona erinnya ly'omuntu n'otambula butambuzi n'ogenda ekyo nno tuyinza okugenda maaso n'okubeera nga tugamba nti kwekuba okutyoboola omuntu oba n'okwonoona erinnya lye okwonoona erinnya ly'omuntu kye tuyinza okugamba nti no defamation. Video eno nkusaba soko gimpere like ate gisharing etuuke ne kwoyo taginga agusanyo taginga omukunja atasera kwoteeka Bruno ke bataginga baseemu gwagenda maaso n'okubeera nga ongoberera oba gisharing kasalemu okamuweereze ojja genda maaso n'okubeera nga obubaka butuuka butereevu nnyo nnyini ddala olunaku olwaleero ndina omukunja atasera twogeddemu era ngenda maaso n'okubeera nga nkuwa mukunja owulire ku ebyo byayogera ekituufu teriyo kawooma n'akamu kaweereza mwana muwala amanyikiddwa nga Jaliya Warda newankubadde nga ne kati wano wetuli omukunja akyakkiriza nti omukyala ekituufu yannyamba neyampa miliyoni 3 bweziti bweddu neera neebaza Katonda olw'ekyo so omuntu singa avaayo ne yeebaza I think nti tekiba kya makulu nnyo okugenda maaso n'okubeera nga oyogera bingi. Sheikh Ashraf Deme musomi wa dduwa gamba mukubireko ebaleko kale bibidi sibe mpozi gwe ye olinga abadde awumuddemuko yes mbadde mu okay then Beyond the newsroom tawani kitano tewali brompozi gwe nange gwendi mpolampola ya kakati mbadde ndi wano naye mbadde mpumuddemu ngenza okuzuukuka mbadde nabirabyeko kaawe yesterday nga ndaba gundi eyo ya Jaliya Warda biki kati ngenza okulaba nga okoze reply nengamba kankubireko kyali wange onasooka mbuliremuko ebyo byali reply eyo ennomye nnyo kuba emyaka gyonna egiyiseewo kuva 2021 sayagalako Jaliya kumwanukula kintu ekyo twayagala tukikumenga kyama naye alemezaamu kati nange neŋŋamba ate oba alemezaamu kati mumukolere ki agamba mu mawulire ebintu ng'ebyaliwo 2021 writing about now tuli mu 2024 y'emyaka 3 yep yasindika baganda be nga ndi mulwadde nnyo 5 ng'obulamu bugenda ne bajja ku kitanda gye nali ne bampa miliyoni 3 ne bampeerako amateeka tokkirizibwa
tokkirizibwa kubyogerako ng'omuntu wanakuwa kaloveeyo nti oba omwebazi oba omupraising. Ne baŋŋamba ono mukyala wa Katonda ayamba nnyo abantu, asabira wannabbi Kakande, mulokole nnyo, bw'aba agabye tayagala kumulabisa. Konze kale wayita wiiki oba yalinga emu ngenda olaba omukazi avuddeyo ku mutimbagano ng'awandula omuliro mungi ng'agamba bannange Abanayuganda tebayambika. Waliwo ekirenze ekyali wano ku TikTok nga kigamba bakinyiga ebitundu by'ekyama nga kyagala buyambi, n'enkiyamba n'enkiwa miliyoni zange. Yasooka nakwogera miliyoni 10. Mbu naye ekivubuka yadde okunneebazaako bannange Ebinayuganda tebiyambika. Ne ŋŋamba ate bali baŋŋaana okukola ki? Baŋŋaana okwogera. Kumbe simanyi nti bali sente yabawa nnyingi nze ne bampa 3. Kozi yagamba yabawa $50,000 ngenzo ozibalamu wano nga ziri mu miliyoni nga 18 n'ekitundu, but by then zaali dola ndo zali mu 13 nga mu 5. Kati nno ezo zayogedde mweno video yasembyeyo yayogedde ezo naluli yayogera 10 kati yagambye 10 na musime ezo dollars ayogerera mu dola. Kati mwana omanyi ensuli n'okozesa obwongo bungi. Natunulamu ne ŋŋamba we naayomba abantu bajja kuŋŋamba emiliyoni 3 wabadde ozirina olyoka oyombe. Era kyekimu ku byendaba mu comments z'abantu. Kati olw'okuba n'ezo 3 nali sizirina nze nasigala nsiima kali ze bampa. Kati baganda be ne bankubira amasimu mangi baalinya ne boda ne bajja ne baŋŋamba Mukunja tobaako ky'oyanukula essimu oba osobola gyejjeeko toddamu kwogerako kigambo kyonna ku bintu ebyo. Ne mbagamba ate ng'omukazi ali ku mitimbagano anyonoona okummalawo. Muneyo nalaba omukazi alemezaamu. Nali mulwadde mwana ng'embeera etabuse. Nakakibwa okutunda akateke nali nina boyi nga ke kasigaddewo ne nnemera ku muzeeyi n'akatunda ne nkwata miliyoni 1.5. Nenya boda n'engenda mpaka eyo gye yazimbira maama we apartment yazimba kalina nene ekoma eyo mu ggulu. Luddawo eyo sikyajjukira na linnya lya kitundu. Nagenda mbuzi oyo omulenzi oyo brother we naye oyite eyo muwaki oyite eyo nga muwakiso n'oyingira eri eyo wansi eriyo engeri y'amazzi eyo gye yamuzimbira tebalagirirayo bantu. Naye ye amanyiyo era eyo gundi yagipositingako nga amaze gizimbira maama we. N'entwala miliyoni 1.5 n'enfukamira n'empanika emikono mu kikomera nga Yesu ku musaalaba ne ŋŋamba nsaba ekisonyiwo. Naye nga neetonda kuba oyo muganda we mwenyini yaŋŋamba nti gwe kola vidiyo tukulikodinge nga weetonda ng'owanise emikono tugimusindikira agenda kukakkana. Yaŋŋamba ebya ssente tokola ki? Tobyogerako. Sibyogerako. N'empanika emikono neetonda ne bankwata obutambi nenkwata miliyoni 1.5 n'enjiwa maama we. Kakati Mukunja bwe wali ozaayo ssente ezo miliyoni 1.5 ng'ozitwala wali wekko oba olina gwe wali naye? Nalina omuwala bamuyita Brina. Nali ne Brina twagenda babiri ne girlfriend wange tebasobola byegaana ne bwe baba bakola batya. Kubanga ajja babuuza nategeera nti ewaabwe. Be balina bye basobola byegaanira nagenda ne babirikodinga mu maka gaabwe. Nekwata ssente n'enziwa maama we. Omuwala awo wennyini mweri ebbanga lyennyini ekyo kyekka kyamulinyisa ennyonyi okuva mu America okukomawo wano. We yatuuka wano n'agenda ku NBS. Baamuwa essaawa bazaalinga 3. Yakozesaako essaawa emu nga akuba obulango bw'ebizigo bye n'obujaani obusala embuto. Obudde obusinga bwonna yabumala nnyonnyola Mukunja nga waali omubbi waali omufere we yamufera. Bwe yava ku NBS nenkubira NBS nembagamba nsaba kunkyazaako nga oli we mwamuwuliriza nange mukole ki? Mumpulirizeeko. NBS baagaana. We nafuna ow'omunda mu production naŋŋamba Jali yagambye tayagala mulaba mu kamwa era tebagenda kunkyaza era tebankyaza. Jali n'amala okunyonoona n'alinnya ennyonyi ye n'addawa mu America. Kati wayiseewo emyaka giigi 3 azzeemu alinnya ennyonyi era akomyewo era atuukidde kwani? Kugwe kati yanti nalabye ng'agamba omuntu yamutamya okuyamba bannayuganda Mukunja bingi. Nedda ayamba Abanigeria.
naye eriyo abali obubi Abannayuganda abaleke. Mukunja nja kunoonyaako by the way twogeremu. Mwana ensi ejjudde okuvuyisa ttaano era bino ebintu boy. Ye kati waakomyewo yeerabidde nti guli gwali mulembe gw'amativi guno tuli ku mulembe gwa TikTok. Kubanga guli omulembe gw'amativi omugagga yakyalanga n'amala okubiya gwe omwavu ne bagaana okukukyaza oyogere sayidi yo. Kati ensi nesigala nga gwe kujaajeze naye nga gwe bajaaji nga bakusibye amagulu n'omumwa teweeyogeddeeko. Eno ligimu ya TikTok. Bw'oyogera kino ne we basigenze ku eyo kyano nange nina wempita n'empisaawo eddoboozi. Kakati nina kyendaba ate kyesitegeera nti saga ziri bbiri in the same time cause waliwo ne ya Bruno Kate kati yeekutte yeetambula. Agamba Bruno K yamuwa ssente buli kimu za costume no shooting a video. He didn't show up, teyalabikako. Ate Bruno K n'agamba nti nze natuuka naliwo just nti director yalwawo ko nga bw'omanyi jaamu naye mbu yamuwa milioni 2.8 egyo shooting a video. So Jaria naye agamba Bruno K mubbi bw'atyo yamuyita. So I don't know. Kakati tulowooze nti Abannayuganda bonna Jalia yabalabirira kati. Bwe kiba kiri nti Abannayuganda bonna ssente ze balya Jalia yazibawa, gavumenti yeri otubuzaabuza. Etekewo obutensi minisitule bagituume Jalia Waloda minisitule ng'ekulirwa Jalia tumanye lumu nti nno muyambi yanu. Lwaki buli gwaya kati kali akaana ka pressure ka TikTok. Jalia akaana ako katono akomya obulamu bwako. Waliwo omwana omulala mbo baamuwa bujaani atwale atunda oba n'atazza kasente. Oyo omwana obulamu baabukomya. Waliwo omulenzi omulala gwe ttaano abalabikako mu mawulire be batono. Naye gwe Bulad nze simanyi kikyamu kiri ku bantu abo. Mukunja tujja kuddamu mwana wa maama. Nja kusalako. Kye kimu ttaano boy. Kale naye kano nkawulikodinze. No problem. Kale muganda wange beera bulungi baaba. Aya. Kakati n'ebyoga bikyali awo. Ye Bruno K naye omuliro ageze maaso n'okubeera nga aguta gw'omungi nnyo nnyini ddala gunyooka. You need to clear my name, Jalia. Don't tell people I stole your money. How did I steal your money? The video was short. The director was on set. He just came late. But director bonna mu Uganda bajja kunjulira. Ebintu bya Uganda bizibu okera kumacha nga obuukinze kamera. Naye nga waliwo yasuza agishooting n'agireeta ku ssaawa 5. Oshegeera omulenzi yakusaba, he begged you, this is Uganda. This is Uganda. Omulenzi yakusaba yakugamba teyasuze na byuma. Bana Uganda kamba nnyonnyole. In the music industry tulimu, we use the same equipment. We use the same lights, the same cameras. These directors don't have these things. We have someone babigenda ne borrowing ku bantu. Omulenzi yasula na equipment because before equipment yali shooting a video, someone had borrowed that equipment. Bwe yagenda ku Macho Beach Mesarama, jamu n'amukwatirayo. Na kinyonyola Jalia yagano kitegeera n'ava ku set. Nandeka ku set. Nandekawo. She left me there. What did you want me to do? Omuntu omwegayirira ajja akola ekintu n'agaano kikola mukolere ki. I went ahead and shot my parts. So stop this nonsense, you people commenting and this foolery of saying I stole her money. Please stop it. Stop. And I didn't expect it from a person I respect, my family like Jalia. You get? Yakona mu music, eh? When you see someone ga yakona mu music, it's not that really music is bad. It's because baina gatimaga biba siru banyaga. I'm telling you. But what did I know the nonsense byayogera mazima ebintu ebitali? Akume atakumira mpeera mwebalegenda maaso n'okubeeranga mu ngoberero okuva eyo gye twatandikidde okutuuka waneeno wetuli ate era mbaagaliza bisinga abaana ba taata. Mbeere bulungi banywanyi mwera batusinkale ate era mu vidiyo yaffe egenda okubeera nga edako.